Tulabye nnyo nga bannayuganda kubanga bannaddiini abaali badde batulyowa emyoyo n'otukumaakuma mu mbeera y'otugumyagumya mu kaseera kano ak'akazigizigi nga munnayuganda bamukooza akajiri mubajje bw'atyo akyukidde abalafubanira enkyukakyuka era ku guno omulundi alumbaganya ekibiina kya NUP n'akirangira okusosola okulega obusosoze mu mawanga wamu n'okwawulayawula mu bantu n'okukola ebyobufuzi ebijjudde effujjo mubajje ne bannaddiini abalala mu njogera tubawulira oba n'abakulembeze abalala. Kakati ate era muganda wange ng'omuntu yeebuuza nti ebigenda mu maaso bano tebabiraba kuba jjuuzi eri mutwe yalojja ennaku ye yasanga mu kutulugunyizibwa mu basement esangibwa mu maka ga Muhoozi kennyini baatuka n'okumukuba ebiyiso tamanyi ebiyiso baamukuba byaki. So nga ate ku sayidi endala abampembe bwe batyo abatwefunyiridde okubeera nti batukola buli kimu kyoyinza okugamba nti nno omuntu yandibadde tasaanye kuyisibwa bw'atyo naddala mu nsi ye nga basalawo okubeera nga batuusayo batyo bwe eri bali mu kuwa bitiibwa era bali mu kujaganya beeraba ng'ab'amaanyi mu nsi yonna nti beetaaga n'okulinnyisa amayinja kubanga Muhoozi bw'atyo ategeezezza nga Museveni bw'agenda kati ate munnange okwongerwa amayinja kati bamuteeke ku mutendera oba ku ddaala oba ku rank eya field marshal. Kulamusizzaako nate gyebaliko gyonna gy'otuusaako engalo mu bikozese nga bulijjo gye ndi nakugamba nti vakedo gyali yabala mungi tuli mu sizoni ya vakedo. Kale muganda wange eno kitokota sikisaanikire ku nsonga za vakedo. Kakati nno munnange bwentyo nga maze okubeera nga nzijjako ekiyinja zigometa yaffe bwetyo mu buufu obwo gyegenda okubeera nga eyitira tusobole okubeera nga munnange tutunuulira ebintu nga bwe bitambula wano mu ggwanga lyattu Uganda. Timo Property Consultants Limited ngambye Timo Property Consultants Limited bano munnange balina ettaka lye batunda ate basobola okugulako ettaka singa liba teririko ndooliito. Bano balina abakubi ba pulaani, balina abazimbi era nga munnange gwe wenna eyandetaaze okubeera nga oyagala okumanya ku bikwata ku ttaka toferebwa kubira aba Timo Property Consultants Limited bagenda kuba munnange bakukwasaganya. Ate yo Maintenance Palace eno kampani nno eri mu kibuga wano Kampala naye erina ebyamasannyalaze byonna, erina ebyamazzi byonna, erina solar systems. Ezo zo za nkizo kubanga jjukira nti amasannyalaze oba otusannyalaze twafuuka otusannyalaze wano e Uganda tukugaye balina amataala security lights nga zeeteekako zokka zejjako zokka nti bwe bukya nga zejjako bwe buziba nga zeeteekako. Ate balina pampu ez'amazzi nga zikozesa sola kati osobola okukulima sizoni zonna oba osobola opampinga amazzi ewaka newe wali amasannyalaze okuba nga gagenda. Ate n'ekirala balina ne water heaters nga zikozesa masannyalaze anti era amasannyalaze ga sola zikozesa sola. Balina kamera eza security era zikozesa sola. Era ebyo bannange njogera ekindeke ki so nga ate munnange osobola obakwasa ekizimbe kyo ne baba nga balabirira ebyo byonna nga biri mu control yaabwe kuba balina abakugu mu mbeera eyo. Ate Hillside View Apartments weziri nnyo wali Entebbe Road ku kasozi Jjanyi okuli church awo ku church ejjanyi gwe asobola Namulanda Kajjansi Kitende buuza bubuuza nti bannange erintwala ejjanyi liruddawa ku church bw'otuuka ku church kati bunoonya kapande ka Hillside View Apartments okumpi awo ogenda kuba okalaba munnange apartments zirimu buli kimu tolina kibwetaaga kwetikka. Eddiira ery'omulembe ekiyungu eky'omulembe osobola okwefumbira bulungi nnyo ate mulimu ebisenge ebisukka mu kimu kitegeeza nti musobola osulamu abantu abawerako bw'obanga munnange weetaaza osisiŋŋanako famire yo awo. Olina abaana okuva mu wayase wamu manza wangi kati osobola okuŋŋaanya abaana baawo n'obalabirako awo bonna n'obaga abaana bange ono muganda we ono sisita we ono ki nga ggwe okumyewo Uganda kati olwo n'oddayo nga ofunye abantu b'obakuŋŋaanyiriza ku Hillside View Apartments. Amasannyalaze gagenda kubeerako full time, wifi weeri okukozesa munnange ne security guluggulu. Emmotoka weera esobola okulana ku airport
n'okumpimpi awo gwe wona w'oba oli ku bwereere gwe kasobaga nti nabuukinze oba nziri awo, definitely emmotoka ejja kukima ku Hillside View Apartments wali ejjanyi ku Church Entebbe Road tuuka Kajjansi Kitende Namulanda buuza ejjanyi ku Church. Dokita ye waali dokita ajjanjabya endwadde ez'enjawulo kubanga ajjanjabya abantu bangi by the way, pressure sukaali n'ebirwadde ebirala ddala. Kati ennamba zange ziri awo emesembya 73 endala esembya 15 naye ezo zonna kampani zennange ennamba ziri okwo zinaziyiwo okwo. Gwamanyi oba osenako n'oteeka weetikka ku kisero zonna ziizo ennamba za kampani zonna zennanga awo kubanga munnange be babeezaawo emboozi zaffe zino z'owulira wano ku Uganda At-Large nga bulijjo. Kakati munnange ebintu si byangu kubanga kwegamba mutabani wa Chameleone yagamba nti omukulu ebyo by'omukulu tasobya. Ani yabagamba? Yagamba who said omukulu tasobya? Who said? Ani yagamba nti omukulu tasobya? Kati twolekedde okubulwako ebigambo bye tukozesa eri abantu abakulu. Twolekedde okubulwako ebigambo bye tukozesa eri abantu abakulu kubanga balina entondo nabo. Mumanyiyo abantu abamu nga just omwana okumugambako bugambya oba singa abaako gwagamba, mumanyi abantu abo nga bwakubuuza ekintu nobanga eyewozaako, waawe omwana avumye maama, omwana avumye, mwana avumye. Basenga bammwe mubamanyi, bamaama bammwe, bajjajja bammwe, ab'entonde ennyo eyo mu byalo. Naye nga ebiseera ebisinga obungi ye bwakugamba ekintu nobanga eyewozaako nti naye senga nti omwana avumye, omwana avumye. Kakati munnange entondo abaana bwe banaabawala evo nga mutandika, abaana bwe banaabagambako kati tubulwa engeri gye tukola ki. Naye kati abasajja abalinga mu bajje simanyi oba bw'ayogera ebintu nga bino kubanga bitambula ku mutimbagano wonna. By the way, bw'olaba omuntu eyakyawa omutimbagano nga ayagala Facebook eggalwe, ayagala TikTok eggalwe, ayagala ki, ng'omanya nti yayitirira okukola ebikolobero era eyo asangayo ebivume ebya buli kika. Ffe tulina enjogera egamba nti society yeekubulira kikyoli. Society yeekubulira kikyoli. Gwe tosobola kubuulira society kyoli. Bw'oba oli mulaalo kitegeeza oba mulaalo, kkiriza nti oli mulaalo. Manyi bakulu bange baalebwa kubanga twalina enteeka kati nga tezivaamu amata mangi, kati ate nga gatubeezaawo eka tulina okugatunda. Olina okukwata kaani n'ogenda empigi mu tawuni nga bw'otunda kikopo ku kikopo ate nga bagaagala nnyo amata kuba gaali maka. Naye kati olw'okuba nti wabangawo ente ennume erinnyira ente ze baleeta awo, kati ate nga buli muntu bali ente gye balinnyira bamitwala ebiri bwe zityo bazirali nkyali mwana muto. Kati bo nga bakwata ezo ssente ne badda mu kwesimatenga ate ne beerabira okulabirira ente. Okitegeera? Olw'okuba tebagala bayita balaalo era omuntu ebamenga omulaalo ng'ayomba naye ate nga kyoli oli mulaalo, kkiriza oli mulaalo kubanga era oli mulaalo. Kakati ekyo kyabalemesa okukwatagana n'okumanya nti ddala tutuufu kino kyali kya busikaabo abo era baali balina okiteekamu amaanyi. Kati society yeekubulira kikyoli gwe batayagala kuyita mulaalo ate ng'olwera abantu bakulaba n'ente kitegeeza oli mulaalo. Kati mubajje ne banne nabaddeko mu comment bino yabyogera juzi sibbanga si leero oba zijja yabyogera juzi wano abantu ne bamuwa level. Naye kwegamba bw'otunuulira comments z'abantu bonna ku mutimbagano ngenze wonna nga nnoonya abantu mubajje baamuddamu ki ng'amaze okutegeeza nga alabula bannayuganda ku Nuupu nga bagamba nti Nuupu tesaanidde bannayuganda kugitunuulira basaanye bagyewale mu kubanga ereese okuyawula mu bantu okusosola mu mawanga n'okubeera nga epromotinga ebikolwa eby'effujjo mubajje. Okitegeera abantu bamuzeemu ebintu bingi nnyo nga sinabakubulira mubajje bye yayogedde. Bamugaa nti Museveni yagaana aba cultural leaders ne ba religious leaders okubeera nga beetaba mu byobufuzi. Kakati gwe obikolamu ki? Bwe banaakuwa level ng'otrespassing ate ng'otandika okuŋŋaŋala kubanga ono
era sitiro abantu bamugamba nti emaali y'obusiraamu tonaddamu ansaazi ku yo n'otuuka n'okwagala okutunda omuzikiti gwe weesibako mbugo ya achievement ennene gye wakola ki mbu gye waleeta mu Uganda gy'obeera gwe waguzimba naye nga yaguzimba tumumanyi Gaddafi muzaata kyavudde yakwambaliranga okitegeera kwegamba n'ebintu ebirala bingi nnyo bannayuganda bye bamugambye era nga bagamba nti abantu nga mmwe musaanye okubeera nga mumanya we mugwa tukiyetegedde oli apologist wa regime naye lyakagaatiko lya buwumbi bwa ssente kubanga abantu bagamba nti wali obuwumbi buyitirivu nnyo nnyo walimba Museveni nti newateeka ssente nnyingi mu kalulu n'ogenda mbu akuwe ssente ebeera tubimanyi era Museveni yakulemesezza ku bwa mufti otherwise walibadde wavaako dda nti yakuwaŋŋamizaawo awo mu nkola eyo bannakyemalira naye nga gwe choice ey'abasiraamu wetwogeresa n'ekisanyi kyo kyaggwako dda emyaka gyaggwako dda wagiweza dda okyalemeddewo naye otubuulira olw'obuwumbi 14 kale bannayuganda banyiivu nnyo naye mubajje kwegamba mu bigambo bye yayogedde ebyeraliikiriza ennyo oba kwegamba ebyennyamiza ennyo mubajje mufuti already essaawa eno nga abwewaŋŋamyako bwewaŋŋamya era nga omutimbagano tagwagala kati nga bwenjogera wano aba tayagala alowooza naye olwokuba alina ab'SFC kati baafuuka kitundu ku ye kale bw'atyo asazeewo mbu akube abantu baakube bannayuganda Museveni mu maaso gy'obeera bo bannayuganda tebamulaba nti gwe Uganda ni wekka gwalina okutubuulira Museveni kubanga gwe already oli mu kubicepero olina ebigendererwa ebibyo kakati ono Sheikh Ramadan Shabani mubajje bw'atyo alabudde bannayuganda era n'abagamba nti balina okwewalira ddala yekyayise ebyobufuzi ebikyafu badate politics era nga bino bireeteddwa ekibiina ekya National Unity Platform ekya NUP kati ono agamba nti ekibiina kino ekya NUP kireese obukyayi mu bantu kireese okusosola mu mawanga kireeseewo okutabulatabula conflicts era agamba nti kino kireeseewo obunkenke obugenda okubeera nga bukyankalanya emirembe n'obumu obuli mu ggwanga kakati ono agent awedde emirimu naye tuyinza okuba tetumulinako buzibu tuba tujja kumuvuma oba kati nganze Uganda tulagenti muvumi kuba sina nsonga lwaki naalibadde muvuma naye kwegamba ojja okwewuunya abantu abamu gw'owulira emiranga katugeze mu ddwaliro kitegeeza waliyo afudde oba si kyekyo waliyo gwe bayunga okugulu oba yafunye accident oba omwana gwe bakuba empiso byonna ebibaayo biba bya bulumi teri miranga giva mu ddwaliro nga just nti waliwo ali mu kusaaga kubanga oyinza okubeera awo n'owulira abavubuka nga baleekaana bali mu kinyumo oba bava mu zzaala ne baleekaana ekiro nga bayitawo nga bali mu kusaagirira just fujjo naye kati tuli wabweru wa ddwaliro tuwulira emiranga kitegeeza wayinza okuba wali afudde waliwo ali mu bulumi mu buli ngeri yonna teriyinza kuba ssanyu yadde n'akamu teriyinza kuba ssanyu kati bannayuganda bonna bakaaba omukulu w'eddiini ow'oku ntikko avaayo ajja atunda ekintu ekitatundika mu bantu nga n'abantu bennyini be basinga okubeera nga kubanga buli buba bukulembeze oba buba bufuzi nti abantu bali ku receiving end nti waliyo service delivery abantu bye basuubira mu gavumenti bye bafuna gwe ampuliriza atali mubajje
tolina ngeri gyogenda kufunamu buwumbi 10 nange ogenze wa Museveni ne mubajja ajja bufuna mubajja ajja bukola ki ajja kubufuna kati mubajja ajja kutendede bulungi bwa Museveni atya tawulira nko ng'abantu basimba ebitooke mu nguudo eryo fujjo ku promoting violence talabangako nga amasomero abaana basomera wansi wa miti obanga education system bwalaba ku university kati ndi makeriri yalaba bitambula bulungi ebyo byonna muganda wange bw'obeera nga katugeze otambulira mizikiti kati nga oba odi Kampala obe kati abo baseeka balina obuzibu bumu baagala nnyo ebyobwereere baseeka munansonyiwa bagamba nti mulya mmamba abeera omu naavumaganya ekika naye abo baseeka baagala nnyo ebintu ebyobwereere baagala nnyo okubawa ebintu ebyobwereere bamanyiira ebyo byakubabwa mu bitiibwa bwabwe baseeka mu jjumba zaabwe nkugambye mulya mmamba abeera omu naavumaganya ekika naye balinga boolaba bapasita baagala nnyo okwegulumiza baagala nnyo kwegamba beeteeka dda mu bitiibwa biri bo balina kubawa buwi ye kasita ayiyayo oluwenda waafunira ng'atandika abo sijja kwogera ku ddiiri ndala naye abo wano Uganda kati be bakyasinza otusibako akanyanga abo baseeka bapasita kakati munnange yabadde ayogera babadde bajjukira babadde kusaba nga bajjukira babadde eri mu East Buganda nga okusaba kwabadde kwa kujjukira omugenzi Amin Semakula ono yali wa kibiina kya Democratic Party yali w'amaanyi era nga Mufti yabadde omugenyi omukulu kakati olwo najja olwo ayogera nga atulaga ekkubo mbu ekyamu Nuupu lyetwalamu eggwanga ekkubo ekyamu kyogamba nti Nuupu weeri eno yenkanankana ne Museveni mu 1981 bwe yagenda mu nsiko n'akwata emmundu kubanga kati bwe liba nga lirira ekkubo ettuufu nti kati Nuupu bwe bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko ogenda gamba nti ekkubo ttuufu ogenda gamba lyeryo kubanga ne Museveni lyeyajjiramu lyeryo kubanga ekyokulabirako kyenyinza okukuwa nti singa oba oyoza ebintu okibayita okumunyunguza ekintu ky'okuusa omulundi ogusooka n'oddamu okukikuuta ogwokubiri toyinza kungamba nti kiba kitukula kyekimu n'omulundi ogwasoose okukikuuta era bw'omunyunguza omulundi ogusooka mu mazzi agasooka n'oddamu n'omunyunguza mu mazzi ag'okubiri kiba kitegeeza nti kiba kyongedde okutukula okusinga ku bwe kyabadde kiba kitegeeza nti singa ate Nuupu bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko baba bagenda kutereeza Uganda kitegeeza okusingawo ku Museveni bwe yagitereeza nga gwe bw'ogamba kitegeeza nti kiba kituufu kubanga lyekkubo oba olyago eryowagira kubanga buli kimu Museveni kyaliko oba kye yakola byonna bituufu kitegeeza nti abana bwe bakwata emmundu ne bagenda mu nsiko babeera ku kituufu kuba baba bagenda kumunyunguza balongoose okusingawo kubanga kati abantu bayita mu nkola eziri peaceful nti boogereko balage obutali bumativu abo era balage ate awo nga mutandika ate mwogera ku demokrasiya ate kati oli mutandika okubeera nga mwogera ebintu bitakola ki ebitategeerekeka tusooke twebuuze Museveni ki ekyamutwala mu nsiko 1981 ekitaliiwo kati kiki ekyamutwala ekitaliiwo kati essaawa eno kale kegamba ffe mutubuzizza amakulu g'ebigambo tugamba nti demokrasiya oba demokrasiya kitegeeza ki freedom of speech kakati ate omuntu bwa expressinga himself bwagezaako okulaga grievance tugamba gwe ate nolako okubeera ng'okivumirira kakati ate noyogera ku demokrasi oba otegeeza ki oyogera ku kuggyawo demokrasi oyogera ku
ate omuntu ayogedde bakugambye besente bakugambye muzikiti bagambye okyankalaniza ettaka lyaba kakati ate gwe ebyo byovumirira nedda mmwe pajo bakuba kakati bw'atyo bwe yayogedde yabadde ayogera mufuti ayogera ku kujjukira eyali mu Democratic Party omugenzi ayitibwa Amin Semakula era kwabadde kusaba mu kumusabira nga bajjukira omugenzi oyo n'ayogera nti bannange Nuupu nga kugamba annyonnyola abantu bannayuganda ekkuba ekyamu Nuupu lyetuttemu eggwanga lino era nga avumirira abakulembeze ab'ekibiina kya Nuupu mbu abalumbagana Museveni entakera mbu babeera bamulumbagana Museveni ne First Family dange okwegula kuno kubi ate omuntu wakufuula omuddu naye bagamba obuteematiza mu mutima kyekivaako ekyo kati singa mubajje yeematiza mu mutima n'amanya nti kati nkuva kuba mufuti yali bali tayogera bino byonna nti Museveni abiwulire nti ayagala nnyo famire ya Museveni First Family era nga avumirira abo aboogera ku Museveni kati Museveni yaani atayogerwako naye kenyini Museveni akimanyi asiiba akyogera alina okwogerwako akimanyi nti kati alina kwogerwako mbu First Family terina kwogerwako njagala okubuulira teri First Family esinga yiyo gwe kati nga bono ngamba nti enze wano Shuraim Hashim mama Shuraim teri family ensingira eyo kitegeeza nti ne kunze eyo First Family eyange era obukulembeze butandikira wano kakati omuntu ayagala ffe twagala ennyo First Family mbu yabali mu muhozi ne bannyina ne taata we n'abaani ffe eno nga tubonaabona naye ate engero gyayita First Family yetuleeteddwa okubonaabona wano njagala munoonyereze mu nsi yonna bagamba nti Uganda ebyenjigiriza bya bbeeyi nnyo okusomesa omwana mu Uganda kiri so expensive okusomesa omwana mu Uganda kiri so expensive naye gw'olowooza pain oba engeri gy'onoonyamu ssente y'engeri y'emu nabali gye bazinoonyaamu kati gwe Munnayuganda obonaabonera ki kakati bo baagala mbu gwe okulirize First Family eri gwe famire yo naawe First Family yo yeggwe abaana bo ne bakyala bo oba ne mukyalawo n'abo abali immediate wooli bannyoko baganda bo maama wo taata wo bakojjaabo n'abalala nga nabali bwe beemanyi kakati tetwagala muntu kutukuba First Family mbu ekibiina kya Nuupu waba ogamba ekibiina kya Nuupu otegeeza people power otegeeza bannayuganda bonna nti boogera ku Museveni ne boogera ne ku First Family era n'agamba nti yagamba nti babeera babavuma bakozesa n'olulimi luli violent kakati njagala kuwa ekyokulabirako COVID yajja Museveni n'alagira ani ataawulira Museveni bye yalagira n'agamba mbu teri kutambula twadenga ssaawa eba emu nga tetutambula kafyu n'atandika era bannayuganda babeeranga waka era emmotoka tebaazisimba nga tebazitambuza transport abantu gye babakwata gye babakwatira nga tokkirizibwa kuveeyo okudda eno tekyali bwe kityo abantu ne basonda ssente ne bamuwa tewakiraba muganda wange basonda ssente ne bakola ki ne bamuwa teri yamuwakanya naye bajja batya okumuwakanya kati Museveni ate ye olw'okuba nti ye naturally opportunist yaddira COVID ye naamu taking advantage okulemesa oludda oluvuganya kwa twali mu campaign okubeera nga ddwo lu-expressinga oba lu-campaigninga mujjukira bulungi nnyo ye gurupu ze nga zikampeininga babbalamu bebekulu batambula naye kenyini atambula n'akampeininga ba Bobi Wine tebakkirizibwa era bakubwa awo COVID kitegeeza nti Museveni abantu basooka ne bamukkiririzaamu ne batandika okubeera nga beemulugunya kubanga ye eva talinaawo kintu kyakola nga tafunamu ate era yeeyagaliza yekka kati akozesa COVID to his advantage naye nga basooka kumuwuliriramu era so ne twazisonda ng'asoma ne lisiti abantu bagenda okiwulira
nti e Rwanda abantu bavadda mu COVID, Tanzania, Kenya, fenga tukyali mu lockdown. Abaana bamala emyaka 2 tebasoma, bali batandika dde okusoma. Abaana baafuna embuto gwomanyiddwe mu bajje gwe, abaana baafuna embuto gwe mu COVID, mu bintu ebitaliimu. Nga COVID yavaawo dda, COVID yali wamaanyi wano okugamba kutuuka ku extent eyo Museveni kwe yakola ki, kwe yatuvugira, olw'okuba ye yali ayagala ayisizeemu ebintu bye by'obufuzi, akwese COVID nga instrument okukwatirira asobole okubeera mu ntebe. Abantu ne bakitegeera era ne banyiiga, era bizinesi z'abantu zaafa nnyingi. Mu kiseera ekyo Museveni n'asiba Facebook n'agijjawo, naye gw'omanyi bizinesi ezaafa nga bagize Facebook. Nze waliwo omuwala gwe mmanyi yali atunda ebintu online, yalwawo okitegeera nti osobola okukozesa VPN, ate era abantu babiri abakendeera abagikozesa kubanga omuntu abamu bamanyi ogigendako directly, okitegeera. Era naye bizinesi ye yafiiraawo, naye lwakuba ye yali awagira Museveni, era namugamba kasita muwagira Museveni. Mukwano gwange munnamawulire nakolako naye, namugamba kasita muwagira era awo wammwe wonna wonna, it's okay. Kitegeeza nti you have to embrace kye bakoze eki, kye basazeewo, tugende mu maaso, secure your future. Okitegeera. Kakati ono bwe bajja agamba nti bano bakozesa olulimi oluviolent, oluvuma, era olulimi olukuma omuliro mu bantu, era ng'agamba nti enneeyisanga eyo ya bulabe nnyo eri eggwanga lyattu Uganda, mu eggwanga eribadde mu mirembe, erifunye emirembe wansi wa gavumenti eriko eya General Museveni. Era agamba nti nno NUP terina kiri ya agenda, bigambo bye yayogedde, NUP terina kiri ya agenda. Bw'ogibuuza nti muzzaako ki oba kiki ekiri ku ttebo, mugenda kukola ki, tebakirina. Naye nga twogera amazima, abaana nga boogedde, nga tunnyonnyodde eggwanga lyattu lino engeri gye lirina okubeera nga likolebwamu, okugeza kankuwa ekyokulabirako. Bobi Wine lumu yatubalira road network, era n'atuwakasa nti enguudo eziri mu ggwanga lyonna n'obuguudo bwonna bwonna buppanya bumanyikiddwa. Kakati era Uganda eno gye mulaba ekibanja kwetudde ku nsi yonna kiriko obugazi bwakyo era ebipimo weebiri bimanyikiddwa. Kitegeeza n'obuguudo obwo bumanyikiddwa ebipimo byabwo nti oluguudo lwa kilomita bweziti. Kati tukimanyi bulungi nnyo ti kilomita okugikola emu etwala ssente bweziti. Kati osobola okukubyamu road network eri mu ggwanga n'omanya nti kilomita bweziti era zisobola kumalawo ssente bweziti. N'atubalira noga nti ssente ezigenda mu nguzi ezibulankana wano mu gavumenti ya Museveni mu myaka 6 gyokka obeera omaze buli kaguudo konna akali mu Uganda okateekamu kolansi. Ekyo mu bajje tukitegeera, tosobola kukimanya, tosobola kukitegeera, kukimanya. Ekyo bwe kiba nga kyekimu ku kiri ku agenda eba terikkiriya, kubanga nga bwe mbagambye nti kati bano bantu bakulu titwagala kukozesa bigambo kubavuma kuba bayinza otukolimira yali bikolimo by'enkoko tebittaka munyene. Kati bano bazeeyi baffe, bakadde baffe basobola okutukolimira. Musajja ayinza okukolimira awo. Muganda wange tetwagala mufe nga mukolima, twagala mututegeere butegeezi era mutegeere abaana be muzadde bazzukulu bammwe bagamba ki. Kati agamba nti NUP okuva bwe yatandikibwawo, agamba nti obubaka bw'ekibiina kino ekya NUP bubadde kulumbagana ye gy'ayita first family ya Museveni. Obubaka bwayo bwonna bubadde kulumbagana family ya Museveni. Kakati nakuwaako olumu ekyokulabirako lumu nanyumyako wano ku mboozi, twali Sudaani eyo, kati nga tuli mu mmotoka, Omusudaani n'ajja n'ayingira buyingizi ku mu junction n'atutomera. Bwe twagenda ku poliisi, Omusudaani n'agamba, if you never came to Sudan would this have happened? Tisinga temwajja Sudaani kino kyalibaddewo. Yagamba I would have found empty space. Biba tebogera oluzungu nti yandibadde asangawo
empty space nga tewali kintu naye olwokuba nti ffe ba foreigners twali tugenze mu nsi yaabwe laba bwe tujja ne twerimbika mu kkubo n'atutomera ate nga ye abadde avugira waabwe kati nze bwe nawulira ekigambo ekyo nze nga nze ne ŋŋamba mukwano gwange ono nannyini mmotoka ne mugomanyi twesonyiwa ekintu kino tugambe omusajja ono nti tugenda kanikisa emmotoka yaffe kuba yali avuga akamotoka bandikuuza buno obugumu ennyo tekaagooma ono nga ye alemerako ayagala ssente naye nze bwe mmala okkiraba nga ndaba omusajja ono alabika gy'alaga wala ne ŋŋamba ofiisa ne mbagamba mumanyi twajja kunoonya school fees tusoma ku university naye tuba tusaba mutusonyiwe tugende tujja kanikisa emmotoka yaffe ono n'asooka n'anyiiga kati omusajja n'abuuza are you sure nti n'ono naye n'abuuza ono yali atutumidde nti are you sure so this is the end it end no pay ne mugamba no pay bwe tudde ebbali nga tumaze okusayininga omusajja oli n'aŋŋamba nti oli very wise kubanga emmotoka babadde bagenda kugitwala bagiwambe nammwe babasibe kubanga oyo temwina kimuyinza kumukola okitegeera eri impunity y'amaanyi oba ntagambwako bw'amaanyi okitegeera era mukwano gwange yanneebaza luvannyuma kakati Museveni okujja ne yeeremeza mu ntebe mu buyinza kitegeeza ki kitegeeza nti ebintu byonna birina okumutomera criticism zirina okumutomera nti buli kikyamu kyonna abantu kye balaba ekitatambula bulungi balina okukimwolekeza butereevu era talinaawo engeri gy'ayinza kubeera exonerated tosobola kumululinga out nti kakati ye tayogerwako ate nga yeeremeza mu ntebe akimanyi bulungi nnyo nti Uganda yajja akyusa n'ajjawo ebisanja n'ajjawo egirimiti for what bw'aba tayagala kwogerwako kati mubajje wuuyo atugamba kyatugamba naye ng'olabira ddala mu butuufu ku myaka gye kyatugamba tekiri viable tekisoboka busobosi kubanga abantu balina okwogera ku Museveni ne Museveni akimanyi balina okumwogerako n'okumuvuma balina okumuvuma kubanga akimanyi akoze bingi nnyo ebimazeemu nnyo abantu amaanyi n'okubayiwa ng'abantu obwesigwa bwe baali bamutaddemu akimanyi waali awo nti yali mu nsi olukwe era akimanyi nti okumuvuma kiringa bw'ono omuntu wanaafiirwa n'akaaba kati gwe atalina amagezi gwajja omugaana okukaaba naye alina amagezi ajja mugamba muleke akaabe ennaku emukola eki emuli ku mutima egende ekyo abategeera babeera bakimanyi psychologically naye gwe atakitegeera ojja kudda bali kati akaaba ki agenda kudda kati olwafudde anadda naye gwe bagenze owaffe oyinza okukuba omulanga emitala 6 ne giwulira awo wenyini bw'okyogere ne baga nti wange obadde okyawo nti amwana waafudde motoka emutomedde wali oyinza okukuba omulanga ne bakubuuza wange ate kati gw'okaabira kyagenda kudda oba tokyabijjukira kati obutamanya bukwogeza kiri naye kati Gen. Museveni akimanyi bulungi akimanyidde ddala nti byakoze abantu naye kenyini yeetya kati okukaaba kwabwe akimanyi balina okukaaba akimanyi naye agamu n'atukola ki ate munankola ki najja nze nkolerera abaana bange siri muddu wammwe nze nenkolerera nzekka n'abaana bange teri yanyamba nako nze neeyamba nzekka yoyo Museveni mujja kutuuka mumpita ekisiraani mujja kukola mutya ye Museveni nze kati ndi mugagga ebigambo bya Museveni kati abantu babiwulira kati munnange mubajja ayongera okubeera nga atonnyonnyola kubanga ebigambo bye maze nabyo wano ennaku nga 2 naye nga njagala obbikuba mu ttooki naye nga sirina budde kuba amasanyalaze gavaako buli kaseera eno oba okyagira oti ne gavaako ate naawe olina okugenda okukola ebyo ogenda okudda tegaliikwa nga talibadde njogera ku bino ebyo byonna bitulemesa naye ngaekitulemesa ki lwaki amasanyalaze gavaako buli kaseera lwaki wano Isimba ddaamu juzi nawulira nti erimu enjatika basajja bagamba tebagizimba buzimbi bubi toba erimu bobeeza enjatika naye yonna egenda kuyiikamu tokimanyi ekintu ekyo naye nga lwaki bajja kugaa nti oluguudo lwa Entebbe Express olusinga ebbeeyi mu nsi yonna are you sure
kakati era mubajje nga alabula abakulembeze nti balina okubeera nga oba abakulembeze balekerawo okubeera nga baawulayawula mu bannayuganda nga basinziira ku mawanga n'eddiini nga batambulira mu nkola ezo era nagamba nti abo tebaba abakulembeze batuufu era n'akubiriza mbu abantu okubeera nga babeera united babeera bumu. Yes, mutuufu naye ng'ate abakikola si be bannuupu wabula abakikola ye Museveni ne famire ye era obwo bubaka alina busindika wa Museveni na famire ye. Kale bw'atyo nga omukulembeze mu ddiini eyewaŋŋamya mu ntebe nga ayogera kalulu ka 2026 yogera nti ne mu kampeyini ziri 2021 yalimu era n'agenda mu State House mbu n'asaba ssente ze yakozesa nga afeera General Museveni amuwembu ssente mbu yakozesa ssente nnyingi nnyo mu kampeyini. Okitegeera tamala mirundi yabitugamba omugenzi bwe muba mwagala mugende mu mubuuzi bayi yabyogera nze nabiwulira bati mwabiwulira mugende mukole ki omubuuzi omuzimu gwe gye guli gujja kubaddamu. Kakati munnange nawe muli balugomo balungi mugende mu buzuukuze gujja bagamba. Kakati yagamba nti akalulu kana ka 2026 tekasaanye kubeera nga kabakyamuukiriza okubateeka mu byobufuzi ebyawulayawula kubanga tebina gye bigenda kubeera nga bibatwala. Kakati kyategeeza wano bw'oba okitunuulira philosophically alinga ategeeza mbu akalulu tekabakyamuukiriza kubanga tewali kigenda kukyuka. Abo balaba abo bwe tekabakyamuukiriza kubeera nga kabaliitira okwawukanayawukana kubanga era bubaga nti Museveni akyaliwo nnyo. Tukimanyi nti teri agenda kulangirira Nuupu oba Bobi Wine oba omulala yenna nti awangudde akalulu era bajja kulangirira Museveni newankubadde bajja kuba bamuwangudde ngeri bwe kibaddenga ku Besigye ne 2021 Bobi Wine. Tukimanyi bulungi nnyo abantu bagenda kuba protest vote okwongereza ku maanyi. Kati bino bebawuza nti kukwata Bobi Wine biki lwaki baagala okumukwata bamusibe kubanga bakimanyi tebayitawo bagenda kuswala ensi yonna egenda kuba ebalaba. Naye buli kimu kiriko bwe kituusa enkyukakyuka mu ggwanga. Bwe bakwata Bobi Wine yes kijja kuba kya bulumi gyali naye ate era still enkyukakyuka egenda na sacrifice kitegeeza nti era kirina bwe kigenda okukola ki bwe kigenda okutuusa enkyukakyuka kubanga yagalagaana tekigenda kubeera ku advantage y'abamukutte kigenda kubeera ku advantage ey'abo abatulugunyizibwa people power kubanga jjukira nti spark eva abantu abo just kabiriiti kucu gwe n'okoleeza ng'oli mu nnyumba ya luyiira. Kakati ekyo kyekyolekedde okubaawo kakati nga omukulembeze w'eddiini atenda kwenyigira mu byabufuzi byawulayawula mu bantu tetumanyi ate enoonyayo ki teri miceere nabyo bifi bya nnyama byemwamanyira teri eno muganda wange giraavu abaana bazijjaku giraavu zibazijjaku beyanako bajja kutujja eŋŋumi y'ekivumo ate otandika okuuza ani UCC bakubuuza ani yakututteyo mwagala okutujja emize. Kakati era mufuti y'omu omuntu yewaŋŋamiza bamuyita bati self-imposed mufuti agamba nti NRM ekoze kinene nnyo achievements yalaba nnene nnyo zeetuuseeko NRM government wansi w'obukulembeze bwa General Museveni wansi w'obufuzi obwa General Museveni era nti ereese enkulaakulana ey'amaanyi wamu n'obutebenkevu mu Uganda enkulaakulana ey'amaanyi n'obutebenkevu mu Uganda. Are you sure? Wano Matia Kasaija Minister
ow'ebyensimbi yatugamba nti ekonomi ya Uganda eri swi mujjukira kyokka ate era mu katambi akalala n'ategeeza nga bw'atagenda ye kutunda ggwanga kukkiriza kuddamu kwewola ssente tagenda kutunda ggwanga ng'alaba statement ezo gw'olaba zikwatagana kitegeeza nti wano e Uganda twoza ne twanika mu ttaka emisana tupulikinga birala ekiro tukola birala nti ono akulaga nti alese ba investors naye ate ekisooka enzija gye bajjamu togitegeera bagikwani bali mu ntobazi bazimbamu ze factory tebagambwako eri yeewola omusimbi muyitirivu nnyo enkulaakulana tewaliwo yeewola ssente okuzimba enguudo tebazizimba amalwaliro tebabikola ssente ate nga Uganda basigala bakyagibanja n'olwokuba nti mmwe ssente zeezo ze zimu zemufunako zemufeererako zemugenda mu State House olwokuba nti nno babamanyi muli balobbists baabali ne mutukinaggukako ne mwagala ate katumba okuddaawo kakati mmwe temulaba byolaba ffe si bye tulaba byolaba ffe kyobulaba nga abantu abamu bagamba nawulirako Bad Black Lumunga agamba nti mbu NRM y'abagagga mbu opposition y'abaavu mbu abantu bonna abaavu bali mu opposition mbu abagagga bonna bali mu NRM. True, kituufu nnyo era tojja kwebuuza lwaki bali oba ansi oba ogyewadde oba osobola okubuuza lwaki ate bali banyiivu oba osobola Bannayuganda bonna singa baali bakkufu nga bakkufu mu service delivery era nga bw'ogenda okukola okumona akaveera ewaka ani yali wakanyiza ennyo Museveni gw'olowooza tewali olaba wano e Burkina Faso tulabe tannalwako nti aluddeko ebbanga ddene naye singa yali ajjayo amakulu ga military government nga bwe mugidescribinga nti erina kuba nga etulugunya abantu baali badde bamwogerera naye abantu bagamba alyokanga n'awamba ensi yonna emuwagira gw'olowooza lwaki muzukulu wo Traore wa muzukulu wammwe Traore kubanga ne Muhoozi azaala Traore gwe badde okimanyi nti Muhoozi azaala Traore amuzaala oyo Muhoozi azaala Traore kuba Traore alina emyaka emeka Muhoozi alina emyaka emeka gwe bali abalamu amuzaala mutabani wa Muhoozi muzukulu wa Museveni muzukulu wa Mubajje Traore laba byakoze mu myaka ebiri ensi yonna emuwagira kati it's not about nti engeri gy'ozze mu buyinza gwe oyogera ku violence naye ate nga tewali violence esinga bano gye baakola kubanga batugamba be bamaster ba violence bo baateeka eggwanga mu lutalo emyaka 5 ne batta abantu ekonomi ya Uganda neegwa beekwasa amini ogoba abayindi naye nga ate bo be baasinga osobola ekonomi ya Uganda ate ne bajja ne bakola 30% ne babba ssente z'abantu mpitirivu nnyo okukozesa n'okubeera nti baayiro na buli kimu emwanyi ne bazoonoona cooperatives ne bazitta zonna kuba baalaba baasangamu ssente empitirivu nga balaba nti kitegeezo ssente ziri wano wayinza okuvaawo okulwanyisa gavumenti buli kamu konna abantu bali badde bagaggawalira ne bakakola ki ne bakayiwa kubanga omugagga takola kitafugika abagagga bonna ne babamalamu omugagga olina okubanga owulirira nnyo Museveni era okuba walayira nti toligenda kwesimbawo mu byabufuzi okusobola okusurvivinga e Uganda ate era kisinziira gwani era bajja kubba kubanga toli mu naabwe bajja kusindikamu kati bakiggunduuze baamulanga ki yali alangiriddeko nti agenda kwesimbawo Sulaiman Kiggundu naye Salimu Sale ne kikampani kye kya Westmond mujjukire bulungi ebyaliwo byesaagala kubeera nga ate mbannyonnyola kubanga mubimanyi ne mubajja abimanyi abasiraamu abali mu makomera abasiraamu be bamazeemu example ye Sulaiman Kiggundu mubajja abimanyi naye munnange basalawo okubeerawo nga beefuula nga abatabiraba ekigambo ekirala kyali badde kivuma naye sijja kikozesa kaŋŋambe tebeefuula nga abatakola ki nga abatabiraba sijja gamba kwebuza naye kaŋŋambe beefuula nga abatakola ki nga abatabiraba kakati era mubajje kati kambabuulire kodolwa awaana gavumenti ya Museveni nti eyambyeko nnyo okuestablishinga strong administrative structures ez'abasiraamu mb'okwetoloola eggwanga lyonna mu disitulikiti 59 wansi wa Uganda Muslim Supreme Council
era mbu zezimu ku nkulaakulana zeereese mu ggwanga. Mbu gavumenti ya Museveni eyambye nnyo okwestablishinga structures ez'amaanyi ennyo ez'obusiraamu okwetooloola eggwanga mu districts 59 mbu wansi wa Uganda Muslim Supreme Council, era ng'eyagiwanga example eya progress oba enkulaakulana Museveni gy'akoze gy'aleese mu ggwanga. Kakati ebyo biyambaani, ekyo kisooka biyambaani kubanga abasiraamu bangi nnyo bamulekwa, bangi nnyo bannamwandu nga babakwata ne babakuba nabukubi masasi. Sheikh Kirevu bamukuba masasi nga teri amanyi kimukubisiza masasi. Abalala bali mu makomera bavundi bali kujja butujju. Bwe batta Kaweesi basiraamu, bwe batta ani basiraamu, ADF basiraamu, nga ne ADF tetumanyi kituufu kiri mabega waayo. Naye mubajje. Kakati bwe establishing structures z'ogamba eza busiraamu zigasaani nga basiraamu already bali mu kufa bamulekwa. Okiraba? Kakati awo nekitegeeza nti olw'okuba structures ezo gwe z'okozesa okubeera nti weeremeza mu bwa mufti n'okubeera omwo nga mugenda mutunda buli kataka k'obusiraamu n'ebirala byonna, kati gwe kyoyita structure kubanga ekukuumira waawo era bali bonna ofuba okulaba nga ba district card bonna bakukkiririzaamu bonna nalaba wano nga okukwata okwogera ku myaka gyo giweddeko ne bavaayo. Kakati kyokudwala banze, I only respect a human being regardless oba oli musiraamu oba toli musiraamu, oba oli muganda oba toli muganda, oba oli mweru oba oli muddugavu. Nze I only respect a human being kubanga definition ya human being wansi awo erimu ebintu bingi nnyo gwe okutandika okwawula yawulamu n'otandika okubeera nga oli bwakutolera salaamu bw'olaba wa kitalo nnyo oba bw'aga nti Mukama yeebazibwe wa kitalo nnyo oba bw'ayogera olulimi lwe, you think nti munno abantu babi nnyo tebalowooza ku bantu bannaabwe, bo beerowoozaako bokka. Kakati bw'atyo nga nnyonnyola nti mulabe Museveni kyakoze, kati essaawa eno tulina obusiraamu obutebenkevu mu Uganda yonna obugumu, mbu era Kama Katonda sisuubira nti obusiraamu buyinza okuba obugumu oba obw'amaanyi okusinga bwali ku mulembe gwa Amin. Sisuubira kuba ndaba kati ate beeyawudde nnyo ng'abasiraamu ate mu bukulembeze bwamu baki kati mubajja akoze ekyo okugatta abasiraamu. Kakati munnange kale mubajje ng'akubiriza abasiraamu bonna era nange obubaka bwe kambubawe nti temukkiririza mu NUP oba opposition politics, temumukkiririzaamu naddala owa NUP, mugende mu maaso n'okuwagira NRM kubanga kye kibiina kyokka ekisobola okugarantinga emirembe ne economic development. Eyo katuveeyo naye nga omuntu oyo mubajje kwegamba kibi nnyo olw'ensonga nti kakati abantu nga Edi Mutwe yannyonnyola nga ali mu basement eya Muhoozi kuba yagamba nti gye baamusookeza nti compound yalabika yali nnungi nga maka ga bbeeyi definitely ga Muhoozi mu basement ne kennyini yakyogera era abantu nga beebuuza nti omukyala ali waggulu n'abaana be ali comfortable nnyo naye ng'akimanyi mu basement wali omuntu gwatulugunyizaayo. Abasajja bateekako music ali loud nnyo ne bamukuba ebigere byonna ne bizimba ng'alinga alwadde enjovu n'asaba amazzi bamusibye emikono bagirinnyeeko n'amagulu ali bwerere bamwambudde engoye n'asaba amazzi ne bamugamba nywago g'otuddemu bamutuuziza mu amazzi bamukubye omusaayi gugenzeemu kati bamugamba nywago bamuwa omulundi gumu ekyokulya okitegeera tebamuweerako mazzi. Muhoozi n'ajja naye n'atuulaawo n'alaba nga bamukuba nga naye amulaba ne bamubuuza bye bamubuuza mu ngeri y'okusoma nti obulamu amagara kati obulamu buli buti buli mu bulumi okitegeera musajja wattu kwegamba nga tabitegeera bamukuba boogera Lunyankole
bamuprovokinga bamuletedde okubira ekifaananyi kya Museveni saluti n'okumukozesa endagaano nga bamurikodinga mu butambi ng'ali bwereere nga bw'atendereza ennyo Museveni obutambi nga baburikodinga ng'ali na bwereere ne bamukuba ebiyiso emirundi ebiri ebiyiso bibiri ebiyinza n'okubanga kuba kati obutwa bwe buli nti omuntu asobola okukuwa obutwa essaawa eno n'ofa mu myaka 2 n'ofa mu myaka 3 wano Ssegirinya yayogeranga ku butwa teyabwogerako temwawulira naye gwe tebwowulira abantu abamu nga boogera ku nsonga ya Ssegirinya mbu Ssegirinya tayogerangako ku butwa Ssegirinya obutambi tebuliiwo yabyogera naye kakati munnange mu mbeera efaanaganako bwetyo nga bw'owulidde awo olwedde nti bano abasajja bo balaba bye bakola birungi nnyo era nga balina n'okwewa amayinja bo bali eri ye yayita first family wano Muhoozi yabadde atutegeeza nti olwedde kati ye nga bwali CDF jjukira nti Muhoozi baamuwa obuyinza bungi nnyo n'okusinga kati Bambadde nga bwe baali balina ono alina bungi nnyo era kyobulaba nga ayogeza maanyi kuba alina obuyinza bungi nnyo taata we yamuwa obuyinza obw'enkomeredde kati olwo munnange ng'akozesa obuyinza obwo kyobula ng'avuma buvumi bafuni stupid amala gavuma buli muntu yenna gw'asanze amala gavuma naye ebyo byonna biva ku kubeera nti nno omuntu ye mubajje gwawagira oba gwayogerako amaze okukisasayizinga oba nakyemalira obwenkomeredde obuviiriddeko abantu okunyiiga ne boogera ebimuvumirira mubajje byalowooza nti nno bakola kikyamu olw'okuba nti ye baamusembeza nga ye religious leader mbw asobole okubeera nga awugula abasiraamu definitely era abawugudde abamu kubeera obalaba nga boogera n'omutunuulira nogalaseeka mujja kututamya eddiini bannange eddiini tujja gisigalamu naye nze nabagambye nti tujja tuka ekiseera emizikiti gyammwe mugyebeereremu ekyo kyo nkibabuulira nze mujja tuka ekiseera mugyebeereremu kubanga si mmwe bakatonda nti olw'okuba nti bwe tunaabeera ne Sseekagundi mbuolwo Mukama n'atusiima nnyo nedda kakati ono ye Muhoozi ali eri ali mu kutendereza kitaawe yagambye nti agenda kumuwa mbu ennyota endala bagenda kumuwa ennyota eza field marshal mbu baagala kati agende ku kitebe kya field marshal era wano mu history wa Africa batono nnyo abakibaddemu aba baali bafunye ku kitiibwa ekyo ekya field marshal Idi Amin wano yeyaliko field marshal ndowooza era ne mu Africa ndowooza oba Haile Selassie wa Ethiopia okusinziira ku byafaayo naye yayina title y'emu akati Museveni Muhoozi aga nti bagenda kuba bamutikkira ennyota ezo era nga asuubira okuba yagamba nti y'omu ku abo mu history ya Africa ab'amaanyi ennyo abakulembeze ab'amaanyi ennyo tetumanyi mukulu gugenda kubeerawo ddi naye ng'ebyo yabyogedde kakati ebintu ng'ebyo bw'obiwulira nti tulabye kati for example nyinza okuwa ekyokulabirako essaawa eno Traore yalibadde kati general kubanga oleda ali mu buyinza naye kulaga akyali ku kya captain ekyo si kyekikulu Muammar Gaddafi twawulye kano Muammar Gaddafi naye yali w'amaanyi nnyo ate yakola ebintu bingi nnyo mu Africa by the way yakwata sente za Libya n'akola ebintu bingi nnyo ne bamubajje kwe babuukulira wano emuzikiti aba gwe bakola ki gwe baagala n'okutunda okiraba n'ebintu ebirala bingi nnyo bye yakola Gaddafi mu Africa naye teyagenda ku bitiibwa ebyo ebya field marshal simanya biki kati okwegulumiza bakita takabbulu kibi nnyo okwegulumiza okwagala okwegulumiza okwewa obuyinja naye ate nga tolinaawo kye waakoze oyogera ku nkulaakulana etaliiwo oyogera ku mirembe egitaliiwo oyogera buli kimu weesibako kyesibe ebintu tebiri mu bigambo nti tugambe nti olwokuba katugenda kubeera 5-star general field marshal ekyo tekitegeeza nti nno
oli wakabi nti ensi egenda kuba ekutendereza mu byafaayo gwofa ku byafaayo bya bitiibwa nga muhozi bwe yagaa nti agenda kuteeka ebibumbe mu trading center ye Uganda mbu ekya Museveni ekya Rwejema ne Kagame okitegeera mbu ensi ebategeere gw'obimanyi bwotyo kuba okulidde mu mbeera bwetyo naye ate the other side of the world bo babalaba batya bwe tulabangayo ebibumbe bya Saddam ng'abantu babisuula wansi oba ebibumbe by'abantu nga obuyinza bugenze nga babisuula wansi ya Gaddafi tola nga babisuula kakati bino byonna yes tibiraga nti muli mu comfort zone buli kimu mulaba mulina okwewa obuyinja mulina okukola mutya mulina okwegulumiza mulina okukola mutya naye nga temutunuulidde real cause eya mmwe kye muyita radicalism eya mmwe kye muyita politics of violence eya mmwe kye muyita hooliganism njagala okubabuulira mukootakoota mu gaalumonde kubanga ebyo bitiibwa byammwe oba naye bw'obusente bwe muli obwo bweyogeza ebyo byonna mujja kutuuka ekiseera nga temulina yemubuulira era ebitiibwa bijja tuuka ekiseera biggweewo ate ekyo kiri ku history kubanga abenkumenyedde bonna abo Gaddafi Saddam El Bashir Sudan bonna bali luddawa kati Museveni yaani kuba emyaka gyafugidde eggwanga myaka 40 plus bwe mulowooza nti yakatandika yatandika dda kuba yatuteeka mu lutalo nkugambye eggwanga ne ligenda ku stand still eyo emyaka temugibala bw'abanga ye yawangula olutalo kitegeeza nakiriira ye yali akolaki twali tutambulira ku ntolize kubanga ye yaleeta okukyankalana okwo kitegeeza ka twali tutambulira ku ki ye yali akyankalanyizza eggwanga kati abantu bonna nga bali mu dduka ate bebafa kati negira emyaka 5 gigi kubanga eggwanga yali tteeka muloosi etagambika ikonomi neegwa na buli kimu abantu ne bafa okitegeera ne babeera mu buwaŋŋangusi ne bawaŋŋanguka era abamu famire ezaali ez'amaanyi awo bwe zaakoma okubeera n'amaanyi kale egyo emyaka 5 era nagyo gya Museveni kati gwe bw'ogatta ku gino gy'ogamba simanyi 39 gisukkiramu ddala naye nga munnange byebyo nze obubaka bwa mubajji nkimanyi bangi nnyo baseeka ne bannaddiini abalala olw'okuba babeereye mu religious council yaabwe ne babawa amabaasa ne basuubira okuba nti kakati balina okujja bakuba akadingidi eno beegatte ku babujingo n'abalala muganda wange temutubuulira kuba naffe mu Uganda mwetuli tulaba buli mu waali walabira enkuba n'omusana kati mubyesigalize mulebe kipere byammwe